Israeli awo waliwo ensonga lwaki era bw'ogenda ku Global Fire Power Rankings za 2024 statistics kyezikulaga kyanjawulo kina kyekikyusaamu ku ndowooza era abadde asuubira nti abantu basobola okukubagana mu bbanga ne Iran akimanyi nti ku saidi eyaawo mu bbanga waliwo ali ahead era kiyinza okubeerera ekizibu oba kiyinza okujja nga kitonomuuko ekyogenda maaso n'okulabika nti bakubaganira mu bbanga awo naye nga Omuyiraani ye ebigambo bye bitera kubeera bitono atera kukozesa bikolwa wakati mu kwanukula so tulinda tulabe era ayinza okwogera ekitono naye kyajja okukola kiyinza okubeera nga kinene. Ono agambye ye Kalinakunda Innocent ogambe good morning Uganda osinzidde mu ggwanga lya Sudan okutugoberera weebale nnyo. Ono n'agamba ye Musiraamu Baba Axis of Resistance from Matuga weebale kutugoberera. Mulangira Ronald n'ogamba osinzidde Kisugu Namuwongo Kampala Uganda kwetuli otumirako nnyo tiimu Russia versus Iran ogambye nti obaagala nnyo. Ben aka n'ogamba nti Brian Skies team Tehran here in Dubai watching Ben aka era bw'otyo bw'ogambye osinzidde Dubai. Muhammad Mukulu n'ogamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Mukulu from Tororo team Irani. Aman Al-Hashim owokubiri ogambye bakubye ki papa Kampala Uganda nkugambye nti bakubye military base ez'aba Iran oba enkambi ez'amagye g'eggwanga erya Iran abaserikale babiri ne bafa Israeli bese. Baguma Habat Charles n'ogamba am available team Russia and Iran. Ronike 6 n'ogamba team Israeli kuba embwezo ziddemu amagezi owagira Israeli okay webale kuwuliriza. Mulangira Ronald n'ogamba team Russia versus Iran mbagala nnyo. Mulangira Ronald n'ogamba oli team Iran. Hatura ogambye huturasa ra ira haturasa lulimi kyolwo lwoyogedde. Ono ye Kambaza Yusuf n'ogamba Mukambaza Yusuf from East Njiro. Ndabura ogambye Sheikh Kasim Kayira anti alowooza Irani enaddamu nerumba oba kinasinziira ku damage gyenaaba efunye. Gobadde obuuza nti Haji Kasim Kayira alowooza Iran enaddamu nerumba oba kinasinziira ku damage zefunye byemu ku byengenda okulabika nti munnange enkuwa. Mande Adadi n'ogamba Mr. Matuvwe bale kuweereza kwendi nnyo wano kuwa Tindo boda stage timu Iran kwendi n'owanika ekikonde mu bbanga n'ogamba nti oli live loud and clear. Mowa ya Hamza n'ogamba Moya Hamza Mustafa tuned from Chiyembe Kampala send my special thanks to Haji Kasim Kayira that we love his analysis. Aman Hashim wokubiri n'ogamba teweerabira bagamba air defense system zaffe fe abayirani kye zikoze sebo obasinga obusinga bwa Iran bwa Israeli zikola mu bbanga kyovala n'obwengula babugaliddewo they and then nga obulumbaganyi bwakakolebwa. Ono agambye Yeronike abo bagaza kajanja. Wangira Tadeo n'ogamba Irani y'amaanyi. Omulangira Ronald n'ogamba tiimu Sabula mbagala nnyo. Did you see Iran's air defense capabilities? Okay, ngenda kubuulira amaanyi ga Irani mu bbanga awo mu kwekuuma air defense systems ez'eggwanga erya Iran kiki esobola okukola osanga damage yandibadde neneko okusukkakaawo. Ono n'agamba live Kosovo otumbudde Mugabe Godfrey onogamba Hero Hudu. Ono n'agamba ye Besiga Milton mbalala timu Israeli. Mulangira Ronald n'okomawo n'ogamba okufa tteeka timu Sabula Iran ekiba kibe. Lujja Henry Israeli banafu nnyo gambe gwe Ramramu. Semwanga Aziz timu Iran from Kabongo josinzidde okutugoberera oli live loud and clear. Amina Fazira timu Irani wadde tuba tetuyitamu naye webale kuweereza. Musa Sali assalamu alaikum nawe koli Kai Electronical Solutions ogambye alamutara
kaifa weebale kutugoberera mukulu kai electronico ogambye kwoli otumbudde Furqan Dawa Center teso namwe mutugoberera ogambye mugoberera ebigenda mu maaso byonna mutumbudde muri Soroti timu Irani wagira Tadeo ezo zi air defense systems ono n'agamba Irani tesobola kwanukula kati impossible tekisoboka Yehuzaifa sezibeera era kiyinza okubeera ekizibu Irani okwanukulirawo there and then Roger Henry n'ogamba osinzidde Sentema sekikuba ezo air defense systems za Israeli ezo air defense za Israeli ono n'agamba tukimanyi owagira Israeli ani awagira Israeli Adamu Murenzi eza ogambye Adamu nowe yosinzidde okutugoberera ogambye Irani na Israeli ebikompola byonna babikutte alhamdulillah Iran Roger Henry Sentema message nyingi nnyo sinza zimalayo tugende mu waka nja kudda ne messages zammwe nyingi nnyo zina bwenzi kwata Kadali Awali bakambulabye Sekajja Bashiri message yetuuse Mulangira Ronald Goliso active Sebunya Siraje Orupoto Bernard Mivule Derek Yogamenti Kori Tony Tyson Chigongo Fred Ziwa Musa Asingwire Bone Hamilove osinzidde gwanga osinzidde Dubai ogambye nti obadde olina gwowabulaawo abadde mukulu Joseph enogaba Joseph point of correction it's not Israeli it's called Palestine obadde olina kyomuwabulaawo n'abalala mwenda Muhammad Dumba Serubiri Ibrahim mwebale kuwuliriza eggwanga lya Oman bo boogedde ku bigenda maaso byonna gegamu ku mawanga agasoose okwanukula ku bulumbaganyi buno obukoleddwa eggwanga erya Israeli ku ggwanga erya Iran tulinda statement enzijjuvu okuva munda mu ggwanga erya Iran kye bategeezezza munnange obulumbaganyi buno busaba abaserikale baabwe babiri tugenda kulinda tulabe agenda kwanukula kikwaba babiri abafudde ku bulamu bwabwe agambye badde sacrifice beewaddeyo okwenganga ebyokulwanyisa by'abasajja aba Israeli Oman evuddeyo neetegeeza nti ebigenda maaso n'okubeera nti bitambula avumirira nnyo nesse kuvumirira eggwanga erya Israeli okukola air strikes ku ggwanga erya Iran era n'agambye eno blatant violation of Iranian sovereignty kugenda maaso nokulabika nti balinnyirira obwetwaze bw'eggwanga erya Iran oba obwetengeredde bwalyo kino akivumirira nesse kuvumirira ng'asinziira mu kibuga Muscat Foreign Affairs Minister w'eggwanga eryo bavuddeyo ne bategeeza nti air strikes were an escalation that fuels the cycle of violence and undermines efforts amid de-escalation and reducing tension. Kino Israeli kyekoze eringa egezaako okukuma oba okuyiwa amafuta mu fujjo n'ebikolwa ebyakajagalalo oba obusambatuko bugende mu maaso kosa n'okulinnyirira amaanyi agateereddwamu okusobola okukendeeza ku bweraliikirivu mu kitundu kino n'okukkakkanya ku bunkenke. We call on the international community once again to take effective action to stop the aggression and put an end to violations on the territories of neighboring countries. Omani bwegamba. Omani pointi yayo nkulu. Omani egamba kyekiseera international community bwe boogera ku international community of course boogera ku United Nations boogera ku mawanga agali voko gaveeyo googere baveeyo babeeko ne kye bakola. Omani ekiyise effective action bye bagenda okukola oba ebikolwa nga bitegeerekeka birabwako bisobola okuteekebwa mu nkola okusobola okuyimiriza
effujjo erigenda maaso n'okukolebwa eggwanga erya Isirairi ku territories ez'amawanga ga Buwalabu ageetoolodde ekitundu ekyo. Omwani agamba kisusse. Ba analyst batandise okuvaayo. Olutalo luno bo balulaba batya we bituuse olunaku olwaleero. Waliwo analyst bamuyita Abbas Aslani avuddeyo n'abaako byayogera ku bino ebigenda maaso n'agamba mu bbanga ttono eyinza okugenda maaso n'okulabika nti olutalo luyingira feezi endala. Agamba attack ekoleddwa ku ggwanga erya Iran eyinza okubeera new phase of tensions era gwe mulundi ogusookedde ddala Isirairi okukkiriza nti ekoze direct strike ku ggwanga erya Iran. Ekyo Isirairi tetera kikkiriza, kitegeeza Isirairi aba alina kyabala oba aba ready ayagala ku dragging eggwanga erya Iran mu lutalo luno eriyingiremu butereevu. Analyst agamba tekitera kubeera kya bulijjo. Isirairi olumu ekuba n'esirika naye ennaku zino buli bwekuba eyogera era ne bweba ekoze mission netta eyogera nga tewali na mukutu mulala gwonna gwakyogedde. Bo batandikirawo ne bagamba tugenze mu Gaza tusse Yahya Sinwar, tugenze mu ggwanga omuntu gwe batayogera yekka nti bakirimu kuba toyinza gamba nti nagenze mu Iran ne ba Ismail Haniya ne mutta oyo ye baasirika. Bayogera balala nnyo bebattira Beirut, bebattira mu ggwanga lya Lebanon ne bebattira eri mu ggwanga lya Palestine aba Hamas n'aba Hezbollah. But Ismail Haniya baasirika, Abaisirairi tebayogera. Naye be basoose oku breaking eggulire nga bakakola obulumbaganyi ne bawandiika tukubye Irani tugaddewo obulumbaganyi kakati kiwedde buli completed byonna bitambudde bulungi. Abaisirairi kakati bakugamba tension egenda kweyongera, tebigenda kubeera kyekimu. Okusinziira ku analyst ono Abbas Aslani agamba this indicates that kino kiina kyekiraga. Kino kikulaga nti Isirairi army n'abakulembeze mu ggwanga erya Isirairi bayinza okubeera nti babadde encouraged. Kino kyabateereddwamu eggwanga erya America. Bo bayinza okuba Abaisirairi babadde baagala kinene n'okusinga ku kyaleero kye bakoze, tetugende tukuba mu Iran tumwogoloze. Naye bayinza okubeera nti America yaba encouraginze okwewala to avoid full scale war in the region. Nti ekyalemeseza Isirairi okukola effujjo mu kitundu ekyo kyonna ayinza okubeera nti Omumerika ayinamu akafansonyi obanga tali ready kugenda mu lutalo kuba Omumerika asigaze ennaku 13 okuyingira akalulu wakati wa Donald Trump ne Harris Kamala. Nti president aliko kati mu ggwanga lya America ebyakalulu tebimukwatako. Yagoya amayoni yavuya mu kalulu ne bamujja mu Biden bamugadde bali muzeeyi. Olumu amanyi n'okusiimuuka n'abanga byayogera takyabijjukira bulungi. President w'eggwanga lya America lwagamba please va mu kalulu waliwo bye weerabiralabira ne baleeta Harris Kamala ne Donald Trump. Tetumanyi kiki ekigenda okugoberera after akalulu k'eggwanga lya America. Kuba America bwemala okusalawo president aba agenda kulayira mu mwezi ogwa January. I think ennaku z'omwezi 2 January president w'eggwanga erya America omujja aba amaze okulayira. Bw'anaamala okulayira bw'anaaba Harris Kamala n'ebirowoozo bye nga bwe tuzze tubiwulira ku mawanga ag'enjawulo. Naddala Palestine, ku lutalo lwa Palestine byabadde ayogera n'engeri gy'awagiramu eggwanga erya Isirairi kiyinza kufaanana kitya nga Iran ali ku kalebwerebwe k'okugwa mu lutalo n'eggwanga lino. Kiyinza kufaanana kitya nga azze mu bukulembeze ng'olwedde bakyalina n'olutalo lwe balwana olw'eggwanga erya Ukraine kw'ossa n'eggwanga erya Russia. America lwegenda maaso n'okulabika nti evujiriramu omusimbi mungi. Entalo zino ziba agenda kutandikira mu ntala supporting zigende maaso. Kuba ye Trump yagamba waliwo entalo ezimu zaalaba nga America teyeetaaga na kwongera kuziteeka mu nsimbi zaayo.
waliwo byalabe bigenda maaso era yagamba ye bwagira mu buyinza olutawo lw'eggwanga erya Ukraine ne Russia wayagala lukome tayagala kwongera maaso na kuwagira lutalo olwo then aba agenda ku ebirowoozo bye biri ki ku ggwanga erya Iran n'olutalo luli mu region eno era ye si mukwano nnyo gwa Netanyahu kozi baafunamu obutakkaanya mu biseera biri eby'emabega naddala ng'akalulu kawedde bamaze okuwangula Donald Trump Netanyahu yanyiizaamu awo ku Trump naye wabaawo bye basanga ku mmeeza tetumanyi kikiyinza goberera America egenda mu kalulu mu nnaku 13 from now eri ready ogenda mu lutalo ng'egenze mu kalulu genda mu kalulu ate olina feezi endala y'olutalo gy'ogguddewo bagyosapotinga yo abakulembeze abajja bo gundi yaabwe eriki poliisi zaabwe ziri ki ku lutalo luno balowooza ki ku bigenda maaso mu region eno kati America ayinza okubeera nga yagamba Isirairi sooka olindeko tetuneetaaga lutalo mu kitundu ekyo tetwagala full scale wo kubanga singa kabikuka wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Isirairi osuubira nti olutalo luba lugenda kugaziwa mu Middle East awo wonna. Omukulu ono Asalani abadde awa analysis eno ng'agamba byonna ebigenda maaso America erabika nga teri ready kuyingira mu lutalo mu region eyo yonna mu Middle East. Ono researcher ku Center for Middle East Strategic Studies awangalira nnyo mu ggwanga erya Iran ku assessment ezimu kuze bagenze maaso n'okulabika nti munnange bakola ne reaction balaga nti luyinza obutabalukawo nga bwe tukisuubira mu bwangu ddala era Iran ayinza obutaanukula mu bwangu ddala ng'abasinga bwe tukirindirira oba bwe tukyagala kibeere oba bwe tukirowooza kibeere naddala bali ttiimu Iran ayinza obutaanukula there and there ogenda kuba wonna oba targeti zonna nga bw'ozagadde zonna ogenda kuzihiitinga olw'amaanyi agali mu bwengulaawo wakati w'amawanga gombi. Kyo kye tuteekwa okukkiriza nti mu Global Fire Power Ranking Iran w'amaanyi nnyo ku ggwanga erya Isirairi mu maanyi ag'amagye era esembyeyo okukolebwa mu mwaka gwa 2014 ku mawanga 145 mu nsi yonna ge babalirako agasinga okubeera ag'amaanyi Iran bamuteeka mu namba 14 Omuyisirairi ali mu namba 17 kitegeeza nti Iran ali positions 3 emabega w'eggwanga erya Isirairi bw'oba baze power index Iran ali ku 0.2269 then eggwanga erya Isirairi ali ku 0.2596 then bwe bajja mu money power comparison n'ebirala eno fire power ranking esembyeyo okolebwa nti mu money power bw'ogenda mu maanyi okola abasobola okusavinga ng'ogenze mu lutalo money power Iran alifa better than eggwanga erya Isirairi ayina money power nene ejje lya Iran ddene nnyo ku jje ly'Abayisirairi then bw'ojja ku air power waggulu mu bwengula Isirairi alinako upper hand ku ggwanga erya Iran ku maanyi ag'omu bbanga amusingako awo Isirairi w'alina amaanyi naye bwe tujja ku land power ku ttaka tanka wansi ku ttaka amagye training ey'amagye g'eggwanga erya Iran ku ttaka Omuyisirairi talina wamukwata nga bagenze kubagana ku ttaka wansi kubanga Omuyisirairi ffenna tukimanyi bulungi nti si mulungi mu bbanga rather si mulungi ku ttaka era ne bwe yagamba nti atandise ground nti atandise okulumba eggwanga lya Lebanon ku ttaka nti asindisa amagye gagende ku ttaka gakube Lebanoni gakuba aba Hezbollah mwana be byaliwo munaku 2 yali afiiriddwa abasirikale 8 ye yagamba afiiriddwa abasirikale 8 ku ttaka tebyatambula bulungi nti ye ku ttaka si mulungi n'akamu era n'eki kyalemesezza Hamas Gaza kuba yagamba ayagala abakuba bamalewo but balina ttano wansi ttano z'ogenda okujja okuba n'ennyonyi
wadde aleeta bomu ennene zikube wansi zisime ogutuli ogunene bakube ttano ezo ziggwewo, bati bali abasajja baakola emizimbo gy'omu ttaka awo. Kati okuba sosonkolayo wansi eyo weetaaga okubeera nti olina ground force eyimiridde gy'atalina. Ekyo naye akimanyi bulungi. Ku ttaka si mulungi, n'akamu Omuyiraani amukubye aluga ku ttaka. Ground power oba land power. Bwe tujja kujja eri ku mazzi, naval power, era Omuyiraani amuli beta ku mazzi awo. Training, abasirikale ennamba yaabwe, ebikozesebwa byonna amuli beta. Ng'oggyeko kale kankikufundize nti ng'oggyeko air power ne geography oba geographical location, nga tugenze mu geography okutunula embeera y'obudde y'Abaisirairi biki awo waamusinga wokka. Bati awasigadde financial, Omuyiraani azitowa mu ssente z'ateeka mu magye, ateekamu ssente empitirivu. Logistics amusinga, naval power amusinga, nat resources amusinga. Oli ali mu namba 13, ono ali mu namba 14, oli ali mu namba 17. Kubanga bwe tuba tuzze ku man power y'ababiri bombi nti oli kwatoola okuyingiza amagye Omuyiraani population 1,87,559 mu 873 bannansi b'eggwanga eryo. Omuyisirayiri 9,443,387, that is population. Iran mu population mu nsi yonna namba 17. Omuyisirayiri population ali ku namba 92. Awo amusingira ddala. Bwe bajja ku available man power, abasobola okumuweereza mu gye 49,000. Abasobola okuweereza ku ggwanga erya Iran available man power 4,9,589. Omuyisirayiri abeera ku 3,3,79,8 mu 2.3. Omuyiraani 22,000 ebibinja ebisobola okumuyambako okulwa. Omuyisirayiri 12. Kaakati mu byonna byonna ebikolebwa Omuyiraani w'amaanyi ku Muyisirayiri, naye Omuyisirayiri aliko sapooti y'Omumerika, ekyo kijjukire. N'Omuyiraani aliko sapooti y'Omurasha eno, alina bye yamusuubizza n'endagaano bazibaddemu. S-400 n'amugamba ngenda zikuwa okusobola okwongera okwekuuma. Naye ng'amawanga ga Buwarabu bonna tewali ayagala lutalo mu kitundu ekyo kugaziwa, kubanga bingi biba bigenda okulabika nti byonooneka. Ekitundu kifaafaaganya okumala emyaka mingi, bayinza okubeera nga tebali ready genda maaso nokulabika nti beetaba mu nteekateeka yonna ey'olutalo olusukka ku ekyo. Byonna bino tubikuwa gwe wenna agamba nti nze ndi ttiimu ya Isirairi, ndi ttiimu Iran, but ate abawangaalira e Gaza n'abawangaalira mu ggwanga erya Lebanon bagamba bino Isirairi byekola n'eyagala erumbe Iran egezaako kukola distraction. Abadde batadde focus ku ggwanga erya Lebanon oba ebikolebwa Isirairi mu Lebanon n'ebikolebwa Isirairi munda mu ggwanga erya Palestine mu luwannando lw'e Gaza, balekerawo okutunulayo bonna batunule ku kino. Kaakati amawulire gakyuse. Yesterday ensi yonna yabadde etunuulira obulumbaganyo obwakoleddwa eggwanga erya Isirairi ku ddwaliro erisangibwa mu mambuka g'oluwannando lw'e Gaza, gye baakoze effujjo eritalabwangako. Abalwadde gye battiddwa ne bafiira mu malwaliro, eddwaliro erya Kamar Adwan Hospital. Kati ensi ekyuse etunuulira bino ebigenda mu maaso ku sayidi ey'eggwanga erya Iran. Kati bagamba eneringa distraction ku situation egenda maaso mu kitundu kiri oba ku ddwaliro erya Kamar Adwan Hospital
bagezaako okuwugula ensi Isiraeli baleme tunuulira bikolobero bye yakoze. Everything outside Gaza is a distraction to the situation inside. Byonna ebigenda maaso wabweru wa Gaza bigezaako kutangira oba kukyankalanya mbeera eri munda mu Gaza. Okusinzira munnange ku bakulu abawangaalira okumpi n'enkambi emanyiddwa nga Jabaaliya Refugee Camp, Isiraeli weerumba neekuba neeyonoona ebintu bingi. Bangi bakyagenda maaso n'okulabika nti munnange bakaaba. Bagamba ekisinga okulabika nti kibamenya omutima oba okubakutula nti amalwaliro gonna gagenze maaso n'okulabika nti goonoonebwa. Tebaleseewo space yonna y'abantu okulabika nti bawonyezebwa abo abakoseddwa mu lutalo. Era amalwaliro gafuuse Isiraeli military sites kati. Awabadde eddwaliro osangawo magye ga ggwanga lya Isiraeli nga be bakampinzeewo. Kumpi abantu abasoba mu 600 kati tuyingidde sayidi eya Gaza, tuvudde ku sayidi ey'eggwanga erya Iran. Oba Iran anaayanukula mangu ddala oba tayanukule mangu ddala, ebigenda maaso e Gaza bikulu nabyo okubitegeera. Kuba tusigaze eddakiika ziringa 20 zokka okubeera nti munnange enkwerekereza olunaku olwaleero. Naye bino beera nga nabyo obirina mu bwongo oba mu mutwe nga bw'olowooza ku by'eggwanga erya Isiraeli n'eggwanga erya Iran olutalo okugenda mu maaso. Amaziga mu nsi yonna gandibadde gakaabwa nga gatunuulira kigenda maaso e Gaza. Gaza asaanyizibwawo siro but sure. Ate kati amaanyi agongeddwamu mangi nti abalwadde 600 bali wabweru wa ddwaliro bafa. Eddwaliro lyalumbiddwa amagye g'eggwanga erya Isiraeli. Kati abalwadde 600. Yesterday nabadde ntunuulira alipooti yafulumiziddwa World Health Organization ng'evumirira ebigenda maaso nti ne bastaafu baabuze era nabikuwadde wano mu programu yampulidde kamenya ne nkugamba nti World Health Organization eri mu kwemulugunya. Abalwadde abali mu ICU kumpi 200,000 bonna kati tebalina access ku medical care. Teri ddagala lyakubajjanjaba, eddwaliro lyakubiddwa. World Health Organization yasobodde okudduka nebaako abalwadde be yataasizza kumpi abalwadde nga 29 ku balwadde abasoba mu 12,000 ababadde mu ddwaliro eryo. Abamu badduse balumba eddwaliro linadduka ne drip ecupa. Amawulire agavaayo ebyakoleddwa mu ddwaliro byabadde bya nsonyi nnyo. Jjukira bano beebikka bonna ne balagira abasawo abasajja mugjeeko buli kagoye konna akabali ku mubiri ne babasiba akanduya nga bannaabwe bonna balaba ne babatwala. Then bwe baamaliriza bagamba everybody else is locked inside rooms with no access to food, water for 2 days now. Teri mazzi, teri mmere, babagalira mu busenge bali mu ndeeyo. Alipoota ziva mu luwannanda lwa Gaza. Oyinza okugamba bino byenkuwa, oyinza okugamba ngasseemu wuliriza bulungi. Yagala nnyo n'owulira n'omanya ebigenda maaso mu nsi yonna. Eryo ddwaliro. That is Al Jazeera, mukutu gwa Al Jazeera oguripotinga butereevu. This was the last medical facility for nearly 400,000 besieged Palestinians. On Friday, Israeli troops took over. Bakulaga abantu abeebase mu busenge abasibiddwa nga bagiddwamu engoye batwalibwa. A pattern on repeat across hospitals in Gaza for 385 days. There are grim choices. Distinguish where the wounded on the floor become the dead. At one hospital in northern Gaza. Eddwaliro eryalumbiddwa mu mambuka ga Gaza. Hard to distinguish where the wounded on the floor become the dead. Tosobola kwawula nti oba abali ku seminti abalaajana abeebase ku seminti balamu oba balwadde oba bafurwaza. Medical facility for nearly 400,000 besieged Palestinians. On Friday, Israeli troops took over.
ku lwokutaano amagye g'eggwanga erya Isirairi basazeeko eddwaliro eryo ne batandika. Some boys were rounded up, forced to undress, interrogated and arrested. Abaakwatiddwa bonna baalagiddwa okuggyako engoye zaabwe zonna ne basibibwa obundooya, amaaso gaabwe ne gasibwa, oluvannyuma ne bakwatibwa amagye g'eggwanga erya Isirairi. On repeat across hospitals in Gaza for 385 days. Ge mawulire ago agaliwo ku nsonga z'oluwanando lw'e Gaza, embeera gye bawangaaliramu. Bakulaga ekitundu ekimanyiddwa nga Jabalia nga kikubiddwa bitagambika, emibiri nga giri ku streeti egy'abafu. Bakulaga emirambo emiyitirivu ddala egitaliiko ayamba, buli omu ayitako miyite okutaasa obulamu bwe. Israeli bombings have disfigured the roads. Boomu z'abasajja ba Isirairi engeri gye zoonoonyeemu ekitundu kyonna. Emizikiti egy'enjawulo nga gikubiddwa n'ebizimbe eby'enjawulo nga bitajetingiddwa. Ge mawulire ago okuva ku sayidi ey'oluwanando lw'e Gaza. Mbadde nkuwabiri Isirairi byerumbye eggwanga erya Iran, naye ne Gaza ebiriyo si birungi, y'embeera bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti munnange efaanagana. Embeera gye bawangaaliramu si nnungi. Bino byonna byonna nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Abasawo baakwatiddwa bonna ababadde ku Kamar Adwar Hospital. Ekyo tekiriiko kubuuza. Bangi baatwaliddwa, abaasigaddewo abalwadde n'abasawo abakyala ne basibibwa mu busenge we batabaweera mmere wadde amazzi. Embeera gye bagenda maaso n'okulabika nti munnange bawangaaliramu mu kitundu ekyo. Ogenda kukkiriza tusooke tuyimirizeewo esswala ya dhuhuri, bw'oba ogenza okusaala osabirako ku bantu bano abawangaalira mu bitundu ebirimu entalo byonna okwetooloola ensi yonna, naddala ekitundu ekyo ekya Middle East. Embeera gye bawangaaliramu si nnungi n'akamu n'akeddagala. Eno yonna ey'okukwatibwa kw'abasawo etuweebwa Palestine Health Ministry, ekitongole eky'ebyobulamu eky'eggwanga erya Palestine. Mu kaseera kano amagye g'eggwanga erya Isirairi abasawo baabakutte dda ku Kamar Adwan Hospital okugatta ku nnamba ey'abo abakoseddwa kw'ossa n'abalwadde abali mu ddwaliro eryo. Abakyala baabasibye mu busenge, abasawo abakyala awatali mmere n'amazzi. Basaba ensi yonna egende maaso n'okulabika nti kino ekyogerako kibeeko engeri gye kikolebwako. International institutions bagamba nti bali concerned na bino ebigenda mu maaso, bati tewali kyamaanyi kyakoleddwa. Isirairi egamba yayimiriza drone 2 ezabadde ziva mu Lebanon nga zoolekera eggwanga erya Isirairi. Ogenda maaso n'okulabika nti zikola obulumbaganye. Byonna ngenda kulabika nti mbikuwa mu ddakiika ezigobe. YPA Goats Investment Project ogenda kunoga ensimbi. Weefunira omugabo gwo ku bukadde 3,225 nga gulimu embuzi 5 era nga buli mwaka gwekubisamu emirundi 2. Jjukira nti okulunda n'okulabirira byaffe so nga embuzi zaffe zirina insurance. Temuli kufiirwa, gwegula emigabo gy'osirike olyenga omubede. Okumanya ebisingawo jengu ku ofiisi za YPA erobego okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA opposite Access Building oba Nansana Naluvule. Essimu noti 7 noti asatu munya ne noti 774 bisatu 13 bitana 5 mwemu. Weekolera obugagga otegeke ebiseera bye eby'omu maaso. YPA Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adhan kuchukua mfukatanizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies ngabalibwa munne Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Habu Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. edduwa ya Adhan kuchukua mfukatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya Adhan kuchukua mfukatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise ndakuseka weka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandiisa. Kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki. Gwe twotegedde. Nze siri kubya mu bya dunia. Nze nzirayo kola hijja. Kasita nafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku buli muntu. N'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekaanya. Ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi. Kati nno gw'ayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba Shopping Arcade okuliraana Masigiri Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 07746293 oba eyamwali mu Mayambala 07019410 ne Dokita Kuzayima ku 0758610414 oba eyaseeka Nassa 0759583519. Mukwano wanze eno saati ng'eyagayagana ate ewunya bulungi kakudyoki